Kyaddaaki omugagga Dodoviiko Mwanja agambibwa okukulemberamu okumenya ekkanisa ya St. Peter's mu Ndeeba alabiseeko mu kkooti y'eddalu erisookerwako e Makindye okuggulwako emisango. Ono ng'ali wamu n'omukungu ateekerateekera ekitongole kya KCCA Ivan Katongole ne SP Odera Martin bagasimbaganye n'omulamuzi Prosper Tushabe bwe batyo ne baggulwako omusango gw'okwekobaana okumenya ekkanisa newankubadde nga bonna bagwegaanye. ASP Isabire Kalori and ASP Mujira Yeko Katongole Ivan, Naika Richard and Ali Mukwaya between March 2020 and the 10th day of August 2020 in and around Kampala district conspired to commit a felony to which demolish St. Peter's Church Ndeeba, the property of Church of Uganda. Oluvannyuma lw'okuggulwako omusango guno basabye okweyimirirwa kakalu ka kkooti era nga buli omu aleese bamuyimirira basatu. Abalala ku bavunaana mu musango guno baggulwako ogw'okubba ebintu mu kkanisa eno bwe yali emenyebwa nga kw'otadde n'okujemera ebiragiro n'emisango emirala. Kkooti y'emu wakati nga yeeyambisa tekinologiya ku nkola ya video conferencing ekkiriza abavunaanwa abasooka okuggulwako emisango mu musango guno okussaayo okusaba kwabwe okw'okuteebwa kakalu ka kkooti era nga buli muntu aleese bamweyimirira. Olw'omuwendo gw'abavunaanwa okubeera omungi oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwetaaga obudde okubaako kye luddamu ku kusaba kwa bano era nga wano kkooti eyongezzaayo okuwuliriza omusango guno. Omusango guno gwakuddamu okuwulirizibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020. Oludda oluwaabi lunaddamu okusaba kw'abavunaanwa. Okusinziira ku ludda oluwaabi, bano n'abasirikale ba poliisi musanvu kw'otadde n'abantu abalala batannabakwatibwa beekobaana ne bamenya ekkanisa ya St. Peter's mu Ndeeba ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Oludda oluwaabi lugamba wakyaliwo abantu abalala bakyanoonyezebwa nga bano beenyigira mu kumenya ekkanisa eno. Nze Namamole Deborah wano mu Kampala.